mukuru bya Mukama nasooka nembuuza byalangirira abijjawa byabakama. Mr. Byabakama declared results that were non-existent. The whole idea was this. I mean, up to now, there are demands of the Electoral Commission in Uganda to upload the declaration of result forms, the DR forms, on the internet, but they have not. We recognise Bobby Wine as the legitimate president of the Republic of Uganda. Yes, mawulire agakagwawo ebyava mu kalulu akabiri abiri mu mukaaga omusajja Byabakama muyalangirira General Museveni ng'ennaku z'omwezi 17 bizadderenya. Waliwo obunkenke obweyongedde munda mu State House ewa General Museveni. Kakati nno musajja w'enfanfe nkwatangabo ono agobeddwa munda mu ggwanga lya Amerika. Wuliriza, tekako ekigalo akatambi kano katambule nnyo. Mu kakiiko k'ebyokulonda kakati munda mu ggwanga Uganda waliwo okulya n'okukomba essuwaani. Jjukira nti n'omusajja Mujeni Simon Byabakama twamala dde okwera nga tufuna amawulire nga galaga nti ono yammibwa visa ey'eggwanga erya Amerika. Kakati walutuukidde olunaku olwaleero ng'akasatiro keeyongedde munda mu kakiiko ne mu bakungu abaakulemberamu okulonda okw'eggwanga Uganda nga General Museveni bamulangira ng'ennaku z'omwezi 17. Kakati n'ebigambo bimaze okwera nga bibakaayirira. Jjukira nti Byabakama ono mu kulangirira General Museveni waliwo akatambi akafuluma, waliwo akatambi akagambibwa nti kalinkinga nga kava mu kakiiko ak'ebyokulonda nga kalagaaliza ati entuufu nti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ye yali awangudde akalulu 226 era nga Byabakama mu kusomaaliza ati zino kigambibwa nti eza Kyagulanyi ze yawa General Museveni. Kakati nga General Museveni ayolekedde okubeera nga yeerayiza ng'ennaku z'omwezi 12 bimaze okubeera nga bijja mu kigoye weezinge. Waliwo okutya, waliwo obunkenke, waliwo amawulire agamaze okubeera nga gafuluma munda mu State House g'ogenda okuwulira weewuunye era otegere amaanyi Kyagulanyi Ssentamu Mitembo g'ayina n'amaanyi g'atadde ku gavumenti ya General Museveni n'omusajja omukadde w'enkofiira kennyini ng'ebigambo bimaze okubeera nga bimusukkako. Jjukira ono ng'asinziira munda mu ggwanga erya Amerika yavuddeyo n'ategeeza ensi nti kagwake keetonnye General Museveni entebe y'omulundi guno alina okubeera ng'agisesema. Kaayagale kaagaane entebe y'omulundi guno alina okubeera ng'agivaamu. Kakati General Museveni okwerayiza kwe kakati okw'omulundi guno kwandibanga kwolekedde okumulakira. Ampuliriza, omusajja Mujeni Simon Byabakama ebigambo si birungi. Ono naye bwino ayongedde okubeera ng'afuluma butya ono bwe yalangira General Museveni ate n'aleka Kyagulanyi Ssentamu Mitembo eyali awangudde akalulu akabiri 26 ng'ennaku z'omwezi 15 n'alangira General Museveni ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwa January 2026. Kakati mu NUP munda bwino obw'okubeera nga Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yawangula akalulu kano kakati n'omusajja David Lewis Rubongoya amaze okubeera ng'abotola ekyama. General Museveni omulundi guno okwerayiza ebigambo si birungi. Embeera omusajja ey'akalulu kano emutadde ku bunkenke ali ku kisenge ayolekedde okubeera ng'awaayo entebe eno. Kyokka bino byonna nga bigenda mu maaso munda mu UPDF mu bitongole byonna ebyokwerinda nakugambye olunaku olw'ejjo nti waliwo akasatiro, waliwo okutya munda mu magye, mu SFC, mu poliisi, mu militale, mu bitongole byonna ebyabakwata mundu n'ebitongole ebikessi nga bagamba nti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yandijja ng'ennaku z'omwezi 12 General Museveni zayagala okubeera nga yeerayizaako ate n'atawangula embeera. Kakati waliwo ebigambo ebifulumye mu UPDF byogenda okuwulira nga Kyagulanyi Ssentamu Mitembo bamwongeddeko bambega wali munda mu ggwanga erya Amerika. Jjukira nti Kyagulanyi yavaayo n'ategeeza nti waliwo abakazi, waliwo abasajja abamugoberera abamutambulirako buli wadda. Kakati era abagezaako nnyo okulaba nga basisinkana abantu Kyagulanyi baabasisinkanye bajungulule byaba abagambye. Kakati olunaku olwalero amawulire gamaze okubeera nga gafuluma nga waliwo bambega ate abayongeddwa munda mu ggwanga erya Amerika okulaba butya Kyagulanyi Ssentamu Mitembo bwe bamutambulirako, bwe bamanya entambula ze, bwe bamanya wawaasuze, bwe bamanya kikyalidde, era nti bw'aba waakuva munda mu ggwanga erya Amerika agenda okutonya munda mu ggwanga erya Uganda ng'abasajja bano bali bulindaala, ng'abasajja bano bakimanyi bulungi nnyo nga bamweteeketeekedde okulaba ng'oba oliawo bamukwata mangu ddala mu speedi nga bwe baamukola olunaku lwe baamukwata ne bamujja ku nnyonyi kiwejjowejjo ne bamusuula mu maka ge olwo ne bamuggalira obutafuluma. Ampuliriza, mukutu gwa nkyukakyuka, mukutu gwa muntu wa wansi, mukutu gulwanira ddembe lya Munnauganda,
mukutu gwa AKTV nange omugezi emabega w'emizindalo okwera nga nze ndiwe okutanya okutagula n'okutematema ensonga empitirivu ezigenda mu maaso munda mu ggwanga erya Uganda. Amawulire ndulundu tukusuniddeko busunizi kakati ng'otaddeko ekigala akatambi kano katambule nnyo. Sheikh Ashraf g'otambula naye musajja musomi wa ddwa kayingo ku namba esembe 3711 ng'olina ekizibu kyonna mu bulamu bw'olina okwera ng'ate weekwata. Ampuliriza nga simaze kadde yadde akatikitiki njagala nsooke mala okwera nga nkuwa obubaka buno ng'enkola yaffe nga tutandikira mu katambi ak'enkizo mu katambi akakwata ku muntu wa wansi ku bulamu bw'Abannayuganda ne gavumenti ya Mwami Museveni emaze emyaka 40 mu buyinza mwebayisa oba obulamu bwebayisaamu wakati w'okubeera nga Abannayuganda bawa omusolo entakera nga buli musolo ogujja tebekkaanya baguwa gavumenti ya Mwami Museveni Bannayuganda tebalowoozangako era gavumenti ya Mwami Museveni Bannayuganda ebalekerera oba oliawo n'oluusi ne beetuusaako ebintu gavumenti byalina okubeera ng'ebakolera mu bulumi mu nnyiike mu maziga nga tebalina kyakukola yadde nga bawa omusolo. Kakati gavumenti ya Mwami Museveni mu myaka 30 olutindo luno lwabalema okubeera nga bazzaawo abantu nga bafa abantu nga balwala nga tebalina we bayita abaana abagenda ku masomero nga tebalina we bayita ebyamaguzi byabwe obwavu ne bufuuka obwavu. Njagala olabe ekiri mu nsi Uganda emyaka 40 n'oyisa mu bantu mu bulamu bwe buti abakuwa omusolo emyaka egikunukkiriza mu 3 nga tobalowoozaako nga tobafaako nga bo balinga abatali bantu naye nga mmwe baminisita mugenda mu maaso n'okwera nga mutambulira mu mmotoka ez'akabi mugenda mu maaso n'okwera nga ba MP mubongeza omusaala buli mwezi mugenda mu maaso n'okwera nga muyisa biliyoni ne biliyoni z'ensimbi nga General Museveni olunaku akozesa obuwumbi 3 kakati ng'ayina ne bajeti etatunulwamu emuweebwa paalamenti ekwata mu triliyoni ezikoona mu 4 nga tasobola kukwata ku ssente zino n'akola akatindo akasobola okuyamba munnansi okwera nga yeetuusako services ezitambuza obulamu ng'obujjanjabi okugenda ku ssomero okutwala ebyamaguzi beefunire kasente nabo bennyini ng'abantu okulaba nga beebeezaawo. Gavumenti ya Mwami Museveni emyaka 40 nga bali mu buyinza nga bagamba nti tewali kibataataaganyiza kuteekawo nkulaakulana. Kaakati bano Bannayuganda ababonyeebonye emyaka 28 ekyamazima bazza gwaki akaleero nkasimbudde ng'enkola yaffe teekako ekigalo kasobole okwera nga katambula nnyo enkyukakyuka ekyamazima tugyetaaga. Kino kyolengera lutindo mu njogera ennyangulo oyinza okuyita magezi maganda era nga luzimbiddwa abatuuze n'abakulembeze baabwe okugatta eggombolola okuli ey'Emanafa, Buwangogo, Kato ne Bunnabuzaali. Tukitegedde nti olutindo olwali wano lwagenda n'amataba agaleetebwa enkuba ey'amaanyi eyatonnya mu mwaka gwa 1997 omugga Manafa ne gubooga. Okuva olwo abatuuze bazze balaajanira gavumenti okubataasezzeewo olutindo luno wabula nga bafuuyira ndiga mulere era balabye emyaka gikunukkiriza okwera 28 nga mpaawanyega bo ne basalawo beekembe nga beeyambisa ensimbi ze beesonzeemukko n'abakulembeze baabwe bazimbye empagi eza seminti empanvu ddala nga kuno kwe baaliridde enduli z'emiti 3 ennene zikole ng'olwaliira abantu kwe batambulira. Abatuuze bagamba nti okusala omugga guno kubadde kwafuuka kwa buleegane kale ng'abaana okugenda ku ssomero mutawaana ng'ebyokugenda mu masinzizo babula kubivaako so nga n'okufuna obujjanjabi kulwana anti kyenkana byonna biri busukka mugga guno. Peter Mukwana nga mutuuze ku kyalo Bumwangu mu ggombola y'e Buwangogo atugambye nti enkuba ya 1997 yamenye entindo 7 ezaali ku mugga guno kyokka 4 zokka ze ezaazimbibwa ng'entindo 3 ne gye buli eno teryafaayo. President Museveni tusubiza olutindo 7 ku mugga guno Manafa. Twasazeewo nga community abantu ne baleetako kye baleeta ettafaali ne tugaatagaatako tuteeke ono akatindo kano kayambeko abantu. Mbu buli kyetaagibwa mu bulamu bwa bulijjo ng'amasomero, amalwaliro ko n'ebirala biri busukka mugga kale ng'abatuuze mu ggombolola zino 4 awatali lutindo babeera ng'abasula ku kizinga. Neberayo amasomero secondary primary gali eyo Mutala. Ekirala entambula bw'obeera n'amatafaali bw'obeera oyagala okuzimba ennyumba naye nga tolina w'oyisa ebintu ebyo.
mbu waliwo abatuuze abazze beetantala okugusala kyokka olw'embiro z'amazzi gano abantu abasoba mu 13 be baakafiiramu. No juice twazisa omuvubuka yasomoka emitala eyogenda mu ddwaliro eri akomawo omugane gumutwala twamusanga butalejja gye yali. Hosea Kigai Kimono, ssentebe wa disitulikiti y'e Manaafa, atubuulidde nti buli lutindo lwe bazimba enkuba erutwala kwe kusalawo bazimbe luno lugamulengejja. All the temporary bridges which we had put for people to cross, including this one is called the Mungasa, Waya Mungasa Bridge. It was also swept away, all the poles which we had put there, the cabions. Christopher Peter Werike nga mbaka we Bubulo West agambye nti kalunsambulira yenna aviira ddala ku mugga guno ogubooga buli kaseera era ng'entindo nnyingi zikoseddwa. Kutambula nnyo era bw'ogulabira ono olaba nga temuli mazzi naye mu myezi wiiki ezidda mu maaso 3-4 enkuba bw'etonya wano toyitawo era osanga ebisolo byonna bingi eby'abantu okuva eri mu nsozi nga byonna bikomeddewo eno. Kyokka ono abuulidde abatuuze nti bakanye kugumiikiriza kubanga gavumenti yamukubye akaama nti waliwo enteekateeka z'okuzimba entindo eŋŋumu okukira luno akadde konna newankubadde ekyasooka ky'ekikulu eky'ensuti ky'enkoko tekyetikka. Gavumenti egenda kuddamu ebulolutindo empya bamaze dda okukola drawing plans ziwedde era kirindirize jasi enfuna. Yes, okay. Zikiza mu butongole nsooke nkulamuseeko najjo osinzidde mu bitundu by'ensi okwera ng'osaze okutambula naffe ku mukutu ogulwanira eddembe ly'omunnayuganda ng'enkola yaffe ng'otaddeko ekigala akatambi kano katambule nnyo buli munnayuganda akafuneko kopi kakati nno gwe Nikolayi awo e Dubai omulimu gw'olina gwakwera ng'otambuza vidiyo eno buli munnayuganda asobole okwera nga ategeera ebigenda maaso mu nsi yaffe. Maama wo e Switzerland nyongera okwera nga ate nkutumirako n'omukadde taata okwera nga muteeka mu ssaala mu mbeera y'emu ne muganda wange Kevin ne nnyongera okwera nga ate mutumirako. Okwagala ensi yaffe ekyamazima entakera y'ensonga lwaki mbeera mbatumirako kakeeto gwe nno naawe ensi yo gyagadde kyensuso wabula nga ate naawe ttone awo mu ggwanga erya Japan naawe I salute you akatambi kano mwenna mwekwanye mwegattegatte ekyamazima mukatambuze. Jeno Museveni nga yolekedde okwera nga yeerayiza ennaku z'omwezi 12 omwezi guno gwennyini ogwokutaano mukwano gwange ebigambo byatandise dde okwera nga ono bimukambagira akaliro yatandise dde okwera nga akawulira bannayuganda bwe basitudde enkundi ate omusajja Simon Mujenyi Byabakama ne batandika okwera nga bamuteeka ku nninga okubeera nga alizaati ze yalangirira avaayo n'atulaga wa gye zaava. Jjukira nti Byabakama ono amateeka munda mu ggwanga Uganda gamulagira okubeera nga alangirira akalulu konna nga buli munnayuganda ategedde byagenda okulangirira wa gye bivudde nga polling station zonna munnayuganda amaze okwera nga yeekenneenya era nga Byabakama amaze okwera nga amutegeeza kyalo ku kyalo gombolola ku gombolola district ku district Tijjano Museveni azenga afuna obululu bwe buti paka lwatuusiza percentage emuwanguza akalulu naye nga bino tonnaba kubeera nga obikola tokkirizibwa kubeera nga olangirira kalulu munda mu ggwanga Uganda amateeka bwe gagamba. Naye omusajja Byabakama Mujenyi Simon bino byonna yabiteeka ku bbali wabula ye n'alangira percentage ate oluvannyuma akatambi akafuluma nga kalaga nti eno percentage yali ya Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Kakati nga sinakwera nga nkutwalayo eyo waliwo amawulire mukwano gwange agamaze okwera nga ate gaggwawo wali munda mu ggwanga erya America nfanfe wa Jeno Museveni yamaze dde okwera nga ate ebigambo bimukaayira embeera nga emuddugalira ng'obudde budda ku bunnaabwo bannansi b'eggwanga erya Uganda bwe bamuviiridde mu mbeera ono ne bamutwala nga talinnya. Jjukira nti omusajja ono amanyikiddwa nga Kazimba Mugalu ye munnaddiini ku kikoosi ekigambibwa okubeera nga bano baalumba omukyala Babi Utungo Kyagulanyi mbw agezeeko okusendasenda pulezidenti ave gye yeekwese agezeeko okusendasenda pulezidenti ave yateese ne mwami Museveni era agezeeko okusendasenda pulezidenti mbw akkiriza ebyo Byabakama bye yalangirira mu kalulu ng'ennaku z'omwezi 17 mu mwezi ogwa January 2026 Tijjano Museveni ye yawangula akalulu olwo Kyagulanyi mbw asobole okubeera nga ate asonyiyibwa adde mu maka ge mbw atuule entende. Jjukira nti bano baali baagala Kyagulanyi ateese ku ddembe lye era baali baagala Kyagulanyi asobole okubeera nga byonna byali mukola munda mu ggwanga erya America okulaba nga gavumenti ya mwami Museveni evaako oba egwa okugirabisa n'okugamba abasajja bali abazungu nti be bamuwa ssente be banyigiriza bannayuganda be basasulira okutta kwa bannayuganda bino byonna baali baagala Kyagulanyi abisuule muguluka
abiveeko atule ne General Museveni ku mmeeza mbwolo eggwanga Uganda lireme kubeera nga litabanguka. Era nga abasajja bano bannaddiini nga bakulembeddwamu omusajja ono Kazimba Mugalu mu kugenda wa Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo azze aboogerako entekera n'ebikyamu abasajja bano bye bazze nga bakukuta ne gavumenti ya Mwami Museveni obutayogera ku ddembe ly'obuntu nga ne gye buvuddeko omusajja ono yavaayo n'ategeeza nti ye si Yesu Kristo kubeera nga afiiririra abantu era naye alina obulamu okubeera nga ate asirika ku ebyo ebigenda mu maaso era mbu ye si mwetegefu kufuuka nga Janani Luumu kyokka nga ate tubalaba nga buli mwaka bagenda maaso n'okwera nga bamutendereza nga bamukungiriza obwakabi bwe yaliko omusajja asobola okuyimirira ku kigambo kye n'ayimirira ne bannayuganda. Kakati omusajja ono yagenzeeko munda mu ggwanga erya Amerika yafunye omukisa n'aweebwa visa n'ayingira eggwanga erya Amerika naye gye byakkidde omusajja ono embeera gy'alimu yakwennyamira yakutya yabunkenke nga mu ggwanga erya Amerika kipayopayo essaawa yonna ono agenda kwera nga ate alifuluma ng'agamba ewannyo weewaawo sikyadda Bulaaya kubanga ekyamutuuseeko bannayuganda baamulaze obusungu bannayuganda baamulaze obukaawu bannayuganda baamulaze ti bwe mubanga mugamba embeera y'eggwanga Uganda nnungi mubeere eyo temuddamu kujja mu ggwanga lya Amerika temuddamu kubeera nga muzungira mu nsi z'abannammwe ezinyirira ezirina amateeka ezeeyagaza ng'ate ebiri munda mu ggwanga Uganda ekyamazima bwe tuba bagambako mu byogereko embeera ekyuke ate mwesulirayo gwa nagamba nakwera nga mutukudaalira ng'abantu kati nno ekisinga okwera nga kyewuunyisa abakyala be baamwambalidde ku katuuti. Njagala osooka olaba akatambi kano okkiriza otegeere nti buli omu akolagana ne General Museveni bw'obeera ng'otagala okugenda mu mawanga aga Bulaaya koza kamanye nti bannayuganda Kyagulanyi bwe bategeeza ti temubakkiriza kujja kweyagalira eno temubakkiriza kujja kulira eno ssente ya mwiwa musolo temubakkiriza kujja kubeera nga ate eno badigidirayo ng'ensi munda mu ggwanga Uganda eggwawo ate nga bagiwangaaliramu nga baduulira bannansi be baganda baffe be bannyaffe be bakitaffe be baana baffe y'ensi gye tulinawo tetuyinaawo ndala. Kakati ono omusajja yalozezza ku busungu bwa bannayuganda na bonna abakolagana ne General Museveni nga mwetantala nga mulowooza nti mugendagenda mu mawanga ago aga Bulaaya mweyagalira eyo ebigambo kaakati nno byamaze dda okwera nga bikyuka. Ojjukira n'omusajja Mayiga naye ng'atwalibwa nga nabugi si mufungise kakati mu mbeera y'emu n'omusajja Kazimba Mugalu naye bannayuganda baamulazeeko nti ebikolwa byabwe ekyamazima byesittaza si bya bannaddiini si bye bateekeddwa okubeera mu bifo ebyo bye balimu kubanga abasajja bajjanani lumu bwe baabirimu ebifo bino baabikozesa okulaba nga balwanirira bannansi. Njagala olaba akatambi kano bwe tukavamu tugende ewa byabakama ate mu mbeera y'emu mu UPDF mu State House ebigambo General Museveni byongedde okwera nga byeraliikiriza n'eggwanga erya Bungereza eggwanga erya Amerika eggwanga erya Germany eggwanga erya Bufalansa amawanga nga Canada amawanga nga Italy General Museveni gamulinze yeerayize nga 12 kaakati n'ogenda kuwulira ekigenda okwera nga kiva mu yeebiraka kugambye nti General Museveni okwerayiza kw'omulundi guno ebigambo byandimulakira. Ntwala okusaasira kwange eri kitaffe omutukuvu Kazimba Mugalu ekimutuuseko mu ggwanga erya Amerika USA. Kino mu byafaayo by'eddiini kirabangako abo ge mazima ne b'abalokole ne b'abakatuliki ne b'abakristaayo omuntu ali ku ddaala erya Archbishop ne wabeera Justice Father endiga ne zimufuukira ekizibu ng'ali mu kyaki ne zeekalakaasa. Kati naawe njagala munneegatteko ntwale okusaasira kwange eri kitaffe mu ddiini Kazimba Mugalu. Kazimba Mugalu yakedde n'agenda mu Amerika nga ndowooza agenze kwetetenkanya okuba ku luseke eyo bw'etyo n'agenda mu church service asobola okuba nga asumba endiga. Kumbe endiga ebigambo bye yayogera luli ndowooza tebyali birungi mu matu g'endiga kuba yagamba mwetikka omusaalaba gwammwe nze nange ntya okufa sijja bafiiririra. N'ayogera ebigambo bingi era nti yeddoboozi etasobola dditeekayo ne mba munyigirizibwa ggwanga Uganda oba babatta naye muntu tajja kubanga nga luumu. Kati endiga ndowooza kyazinyiiza yatuuse mu Amerika baba kyamuweddeko.
ligazeekalakasiza tolaba buno tezaamutuuse nako mumukwatako naye ssebe ekyo kinene so tutwala okusaasira kwaffe eri omutukuvu omutukuvu kitaffe Kazimba Mugalu. Statement ezo ezimu asirisa abaasinga. Amannya n'eddoboozi batoke yenze munnamu. Yes, kakati nno omu ku omu kigenda kwera nga kimutuukako. Bannayuganda nga bagenda mu maaso n'okunyigirizibwa. Waliwo amaloboozi agasuubirwa okubeera nga gavaayo ne googera kubanga bo bawulirwa. Era nga bannaddiini bateekebwa mu kiti ekyo oba mu kaliba ey'abantu abalina okubeera nga boogera ku bikyamu ebigenda mu maaso munda mu ggwanga, oba baagala oba tebaagala, oba mu bulungi oba mu bubi, kubanga ebifo bye balimu ne Katonda gwe baweereza ekyamazima tabakkirizisangako kubeerawo ne bawagira kikyamu, tabakkirizisangako kubeerawo ne bawagira butemu, tabakkirizisangako kubeerawo ne bawagira kutulugunya bantu awatali misango, tabakkirizisangako okubeeraawo ate abantu ne banyagula ne babba misanattuku ng'ensi eraba n'otabagambako ng'oli munnaddiini. Kati nno ebigambo bya Kazimba Mugalu bye yavaayo n'awerekereza ensi Uganda nti ye tagenda kubeera nga abafiiririra era alina obulamu obw'okkuuma, n'alaga nti Katonda si yakuuma, Katonda si yawa obulamu, n'alaga nti alina ekitonde kyatya okusinga Katonda. Kakati nno bannayuganda munda mu ggwanga lya Amerika bamaze okubeera nga bamwambalira nga bamugamba nti buli wonna w'anaalaga, wooteri mwagenda okusula, wooteri wagenda okulya emmere, kakati ne gy'asuubira okukyakalira yonna bagenda kubeera nga bamulinnya kagere bagenda kubeera nga ate bamulumbagana. Yabadde alowooza ebintu byakusaaga. Kakati nno omusajja ono bwe yagenze mu mmisa bamwambalidde era ne bamulabula n'okubeera nga mu bwangu ddala afulume eggwanga lya Amerika kubanga tagenda kubeera nga alifuniramu mpeke ya ssanyu, tagenda kubeera nga alifuniramu mpeke ya ssanyu, tagenda kubeera nga alifuniramu mpeke ya kuwummula, tagenda kubeera nga afunirayo mpeke ya tulo, yadde ng'ono yalowooza nti eggwanga lya Amerika ekyamazima bw'atuukayo agenda kubeera nga ali mu butaala nakwerabisa nakweyagala sako mukwano gwange okubeera mu bulamu obulungi, embeera eyongedde okubeera nga emukaluubirira. Kakati nno kino kyongera okubeera nga kikakasa ensi nti abantu abo abali ku sayidi y'abanyigiriza bannayuganda tulina okubeera nga tubatamwa, tulina okubeera ekyamazima nga tubeesittala, tulina okubeera ekyamazima nga tetubeesembereza. Kakati nno Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yavaayo n'ategeeza nti amaanyi gali mu bantu, era Kazimba Mugalu kyemmanyi eno lesoni amaze okubeera nga agifuna. Bw'anaakomawo munda mu ggwanga Uganda tumulinze kutubuulira ku lugendo lwe bwe lwabadde munda mu ggwanga erya Amerika, naye ng'obubonero bwonna bulaga nti omusajja ono n'ebyamututte byonna ekyamazima okubituukiriza kigenda kumubeerera kizibu, kubanga bannayuganda baavuddeyo ne bamuwerekereza ebigambo ebimulabula n'okumutegeeza afulume munda mu ggwanga erya Amerika nga tetebannaba kubeera nga bateekawo nsasagge esinga ku eno, oba oliawo ku woteeri w'anaasula, oba oliawo ku kkanisa yonna enaddamu okubeera ng'emuwa omukisa okulinnya ku katuuti. Kakati n'ebigambo ebiva munda mu ggwanga erya Amerika mukwano gwange omusajja byongedde okubeera nga bimukambagira nga bannayuganda obulumi bwe balimu butoyinza kubuddako ate ne bubalaatiramu ng'ekifo mw'oli kye kisaanidde kye kigwanidde okubeera nga kivumirira ebikolwa ebikyamu ebigenda mu maaso munda mu ggwanga Uganda, nga n'omukyala Helen Nakimuli bwe yavaayo n'ayogera ku bannaddiini abatayogera ku nsonga z'abannayuganda olw'okuba bo baagala emmotoka, olw'okuba bo baagala ebisawo bya ssente, olw'okuba baagala amabaasa. Mukazi wattu teyakeesa, obulamu bwe bwagenda mu kubuzaabuzibwa wakati mu bibuuzo ebingi ne gye buli kati alipoota entuufu gavumenti gye yagamba okubeera nga enoonyerezaako tennaba kubeera nga ate mukwano gwange efuluma ensi egiwulire kiki ekyaviirako omukyalo ono okubeera nga afa. Kakati ne byakazimba Mugalu nga tubitadde ku mabbali, eby'omusajja amanyikiddwa nga Mujenyi Simon Byabakama kati n'ebigambo naye si birungi. Ono nga yamibwa visa egenda munda mu ggwanga erya Amerika ne yeekweka okumala emyezi n'emyezi munda mu ggwanga Uganda nga tabanko kigambo na kimu kyayogera. Kakati ne bannayuganda bamugamba olina okubeera ng'ovaayo n'onnyonnyola n'otegeeza ensi bye walangirira ng'ennaku z'omwezi 17 ekyamazima wabijjawa. Jjukira NUP nkugambye nti erina obujulizi era bamaze okubeera nga bakompayiringa bulungi nnyo okusinza ku bigambo by'omusajja David Lewis Lubongo yasaba wandiisi w'ekibiina kya NUP n'agamba nti oyo Byabakama twagala tumwambule, twagala tumuswaze, ensi etegere nti obuwanguzi bwa Kyagulanyi yabusitula bukolokolo ate n'abuwajja n'Omuseveni ng'obuwanguzi obwo bwali bwa bannayuganda
omusajja ono n'abukyusa wakati mu kwera nga taswadde yadde eddakiika n'emu n'agamba nti General Museveni yawangudde akalulu kano. Kakati n'ebigambo nga bigenda mu maaso. Njagala osooka owulirize, njagala osooka olabe obubaka buno, olabe akatambi kano akaafuluma emabega, era owulire n'obunkenke akakiiko k'ebyokulonda bwe kaliko nga kano kaavaho ne kategeeza n'okutegeeza nti buli muntu yenna agenda mu maaso n'okwera nga atambuza akatambi kano wakubeera nga akwatibwa, kubanga akatambi kano mbukaali ka AI. Kakati nno bwino obujulizi obulaga nti akatambi kano ekyamazima kaali kaddala tekaali ka AI bumaze okwera nga bufuluma. Kakati nno byabakama okusinza ku katambi kano nga kamaze okwera nga kakennenyezebwa abakugu, bamaze okwera nga bakakuba mu ttooki, bamaze okwera nga bakekennenya ne bakakasa nti akatambi kaali kaddala. Kakati nno byabakama alina okuvaayo nannyonnyola ebigambo nga bimwononekera. General Museveni nga yolekedde okwerayisa nga 12 bwino ayongedde okwera nga afuluma, alaga nti omusajja agenda kubeera nga anyagulula obukulembeze. Ate omusajja awo tubwataawangula nga n'amawanga aga Bulaaya gaavaayo ne gakakasa ne gagamba nti General Museveni si ye gwe pulezidenti w'eggwanga Uganda. Ku mulundi guno ekyamazima Kyagulanyi yakuwangula, n'akalulu tekaaliwo, yali military operation, byali bikwekweto by'amagye. Twalaba emiggo, twalaba embooko, twalaba abaafa, omusaayi gwayiika. Pulezidenti Kyagulanyi n'atuuka n'okwambala elementi eya bulletproof, Dani Magic n'atuuka n'okwera nga agenda ku kitanda. Nkugambye nti n'abasinga obungi ku bannayuganda abamu bamala dde okwera nga baziikibwa olw'amasasi agaakubwa. Kakati nga nitiyaggaasi bangi beyalwaza amaaso ate ne bagenda kuzisajjale. Njagala olabe ebigambo bino mu katambi kano bwe tukavaamu. Kugambye nti mu UPDF waliwo bwino afulumye nga bano bongedde bambega munda mu ggwanga erya America ku Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo bagamba nti ono yandikomawo nga ennaku z'omwezi 12 nga bwe nakugambye amawulire gakyatambula. General Museveni okulayira kwandiba maneya ne emmye zirina kapasite ekola katambi ka byakulonda kano nga bwe nakalabye. Ekisooka ye motion eri mu katambi ako mukalaba nga yali akakuta ateekwa kuba yali akutte essimu. Those artificial intelligence muchunguzi temutuyita basiru ate mutujjeko obutamanya bwammwe. Abantu omanye ebisajja ebiri mu kakiiko k'ebyokulonda ebikaddiyo ebyo birina engeri gye byerowoozaako nti bitegeera naye bassebo entegeera yammwe erina weekoma. Zino zonna AI zembamenyedde. Ewali AI waliwo ne antidote. Ku online kuno kuliko softwares mwasobola okuteeka olutambi lwa video lwonna n'oba okuba kifaananyi n'okyauploadinga ku software eyo n'ekitunuulira in all parameters, angles, colors n'ebirala, n'etunuulira skin tones, flow, lighting eri mu kifaananyi. Eyo antidote ya AI oba AI ezisobola detectinga artificial intelligence video identifiers detectors nekubuulira nti eyo video ya AI oba si ya AI. Kambakolereyo akantu wano katono. Ezimu ku softwares ezisobola okukubuulira nti luno olutambi lwa AI ne luno si lwa AI. Omanyi buli muntu bw'akola ekintu wabeerawo ekisinga. Softwares nyingi eziri katale. Emu bagiyita deep brain AI, endala bagiyita deep fake meta, endala bagiyita deep media. Nyingi nnyo. Eriyo deep media, eriyo deep war, eriyo deep trust, dark goose, eriyo sensitive, Winston AI. Nyingi nnyo. Fake image detectors, McAfee. Almost companies zonna kati ezikola software have invested heavily in one, developing artificial intelligence, in two, developing softwares that can help their companies detect that a video is an artificially generated video. Emuku zikyasinze softwares nga eno yekulembedde mu kunoonyereza oba video oba ekifaananyi kya AI bagiyita deep fake, yekulembedde mu katale. Yekyasinze okubeera ey'amaanyi, actually yesinga okuwa precise results. Akatambi kano akaali kalangirira okulonda nga sinnaba kafulumya, I subjected the same video to deep fake. To deep fake to help me identify, is it true? Because first of all, as a video editor, akatambi nali mmaze okukalaba nti kalina parameters zonna eziraga nti tekali fake. Movement of yali recordinga, the way camera, the colors in the original cameras, the software and how it looks like.
muchunguze saagala otulimbe saagala otutiise mwe n'amagye gammwe saagala mutu obutamanya bwammwe tebumufuula kyakulwanyisa kwegamba obutamanya bintu temutuleetako butamanya kubuyita kyakulwanyisa mulabe. Let us subject this video to a deep fake analysis. Kambaleetere akatambi kano. Njagala okubategeeza basibo ne banyabo nti bw'oba okozesa software wa kampuni ya deepfake ayina ekintu kye bayita deepware. Mu deepware okwata olutambi n'olwapulodinga ku website eno. Website eno neekuyamba okutegeeza nti akatambi ako kalina hallmarks, it bears, kalina obubonero obulaga nti nno bwakoleddwa artificial intelligence. Let us upload akatambi ako tukateekewo mukalabi. Let me search for it. Akatambi ako kaliwa keeko. Let us upload it there. Okay. Now the scanning begins. Ladies and gentlemen, njagala musomaawo. The biggest AI identifying software called Deepware. When you upload the video that was showing the results, nga byabakama atali justice atali just n'akamu. Ne byabakama ebizibu bannayuganda ebagenda okusisinkana emyaka gyonna egijja bijja kuba abaganda balina kye bayita omuteego, bijja kuba bikolimo eriggwe. Sijja biteeka ku kikaakyo kuba siri mulamuzi naye gwe kennyini yeyabikoze. Ebyebika abantu mubeera n'omuntu nga temumanye nti mukulupya naye obukuluppe byabakama njagala olame byabakama bakwokye bwokya. Byabakama njagala mu ddaame lyoteekemu nti bakwokyanga muyindi omubiri gwo envunyu zireme ggulya bakwokye evuli bakuwonya omuliro ogufunire wano ku nsi. Akatambi mukalaba. No deepfake detected. No deepfake detected. When you observe that deepfake meter, ne bwe kali baddemu ka fake akatono kali genza at least mu kayero, bwe kabeera extremely fake kabeera mu red, mukalaba kali mu green. Kakati gwe mujunguzi Julius ebyo tutubuulira omanyi muyina engeri gye mwerowoozaako olw'okuba nti abasajja abakadde abali abakumpanya muli staaka baaka mumanyi nti Uganda ekyali mabega bannansi bebbuludde ne beetwala. Even gwe mwabbidde akalu is just realizing that people of a younger generation are very important. Yazze jjo n'afuna sente z'omiwa omusolo n'atandika okusasula obwana obuto, simanya ono bloga, simanya YouTuber, simanya TikToker akwata sente. He has just realized that the generation that is generation jabba obululu is far way away from the reality. Museveni mumukuumidde nnyo emabega nga mumuwa ebintu by'obulimba. Amaze kizuula jjo nga yeebuuza ebibuuzo amanyi yeekuumira nnyo mu kwagala simanyi okwogera biki akizudde jjo nti ensi yavaawo wagirowooleza. Ladies and gentlemen, this is one of the best softwares that can detect whether akatambi kali fake. Ate sebo njagala okutegeeza mukyunguzi omanyi software zonna eziri katale zikola emirundi ebiri. Ekisooka osobola ogikozesa software eyo singa obeera to subscribinze as a test eno gyentaddemu I paid my money. It is full number. Bw'oba okozesa software ku internet naddala eza subscription bw'oba tonna subscribinga ekuwaako bitono nnyo, ekuwaako sample ekwagaze. Naye kati nze ng'omuntu ali mu content creation ncreating entambi ez'enjawulo era nyina ebintu by'emborrowing okuva ku mikutu emirala. Saagala nimbe bantu because I'm an investigative journalist. Ekyanguza software eyo gwe bayita Deepware to make sure that obutambi bwonna bwe ngenda okufulumya eri abantu nsooka ne mbuyisa mu software eyo nintegeere kana akatambi kapange oba si kapange kyokka n'obupange mbumanyi. Yes, okay. Tukyagenda mu maaso ebigambo byongedde okwera nga bikayira akakiiko ak'ebyokulonda wakati nga amagye ne poliisi byamaze dde okwera nga ate akakiiko k'ebyokulonda kabikubira akasimu ne kabigamba nti buli Munnayuganda avaayo okubeera nga mukwano gwange atambuza akatambi kano n'okwera nga akabanjizaako obuwanguzi bwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Tembo agende maaso n'okwera nga akwatibwa. Obutambi bwongedde okwera nga ate bukennenyezebwa. Bannayuganda bongedde okwera nga babukuba mu ttooki nga bakozesa tekinologiya ow'enjawulo okwongera okukakasa
nti ekyamazima akatambi katuufu era yakakuba gavumenti emuwenja buiso nga ne munda mu kakiiko ak'ebyokulonda ne gye buli kati bakyabeera nga bamunoonya tebannaba kubeera nga bamufuna eyavaayo okubeera nga abatinkulira ttinku n'okubeera nga abazaalira leenya atuusiza gavumenti ya mwami Museveni okubeera nga etunuulirwa n'okusekererwa olunaku olwaleero nga boolekedde okubeera nga beerayiza nga bannayuganda bagamba kati byabakama ffe twagala otumale amampaati twagala otumale amamiima wanfuduge yamala ggoonya twagala otumale akajjajjatta twagala otumale empaka ng'oteeka ebyo bye walangirira ku mutimbagano twagala obijjeyo otulage nti General Museveni ekyamazima yafuna zino n'afuna zino ku disitulikiti n'afuna obubonero bwe buti okukakkana nga yalidde mu banne akendo nga yawangudde ku bitundu 71 n'ebitundu by'ogamba nti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ekyamazima teyabiweza. Kakati bamugamba nti akatambi katuufu tumaze okukakebera ekyamazima nga bye byali ebituufu kati gwe obanga otuwakanya mu kifo ky'okukwata bannayuganda obasibe mu kifo ky'okukwata bannayuganda obatiisetiise oggyeyo amagye oggyeyo poliisi otandika okugikwa omusimbi w'omusolo etandika okufeffetta abantu omu ku omu aboogera ku nsonga zino gwe kwata bukwasaliza ati ozifulumye ffe tetugenda kubeera nga tetuddamu okubeera nga tukunyega nga tumaze okulaba nti General Museveni ekyamazima yawangula mu mazima n'obwenkanya ku nkumuliitu y'abantu Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yajjanga atambula nayo obwagazi laava abantu gye bamulaga emyezi 2 yamala munda mu ggwanga Uganda nga yeekukumye nga temumulaba abasecurity nga bamunoonya buyiso nakyo kyongera okulaga amaanyi n'obuwagizi Kyagulanyi Ssentamu Mitembo bw'alina mu bantu. Kaakati byabakama ali ku bunkenke General Museveni ayagala kwerayiza eggwanga erya Bungereza eggwanga erya Amerika amawanga ga Bulaaya go gagamba weerayize naye ffe tetukulabanga mukulembeze mulonde wa ggwanga Uganda kubanga twamala dde okubeera nga tuyita mu European Parliament ne tutegeeza nti akalulu kano tekaaliyo yali military operation kyokka yadde wakola military operation mu bugubi mu bukambwe mutiya gaasi mu masasi mu mbooko era Kyagulanyi yakuwangula. Kakati byabakama yatusala empaka byabakama General Museveni yeerangirira mirembe General Museveni yeerayiza mirembe ng'ensi yonna emaze okubeera nga efuna alizaati ez'omusajja byabakama ne gye buli kati zaaganye okubeera nga ateeka ku mitimbagano egya Electoral Commission nga bwe gwali guzze oba nga bwe guzze gubeera mu kulonda okuwedde kwonna nga bajja bateekayo alizaati zino. Lwaki ku mulundi guno tebakikoze? Akalulu kaabasukkako. Wabula ngenda kutwala mu kibiina kya NUP olabe omusajja amanyikiddwa nga Esigiru Bongoya nga ayogera era ng'aleeta bwino ng'aleeta obujulizi ng'alaga nti NUP ekyamazima kana akalulu yakawangula balinze kuswaza byabakama. Olunaku byabakama lwagenda okubeera nga ajjayo empapula ze zagamba nti General Museveni ze yawangulirako. Jjukira nti waliwo aba NRM abagamba nti NUP yeereeta obujulizi kati nga baagala kusinziira okwo bakyupule obujulizi bwa NUP bwereese ate mu mbeera y'emu General Museveni basobole okubeera nga bamufunira ezo maxi zataafuna mu kalulu ka 2026. Kakati kansooke mala okubeera nga nkuwa obubaka buno katono nnyo bwe tubuvaamu tugende ewa Lubongoya kyokka nga ne mu UPDF bambega abasindikiddwa mu ggwanga erya Amerika Kyagulanyi twongere okubeera nga tumusabira abasajja bali mu kutya abasajja okwerayiza kw'omulundi kuno ekyamazima gubafuukidde omuteego. Jjukira nti Kasirye eggwanga yabagamba Kyagulanyi 2026 ate temulina we mugenda kumuyita bawoza nti akalulu bwe kanaggwa ne beerangirira ne batuuka ne beerayiza mu bijja kubeera bikomye. Kyagulanyi mu ggwanga erya Amerika agamba tekinnaba kubeera nga kiggwa era sitoopu ye egenda kubeera Kampala Uganda. General Museveni ng'obuyinza amaze okubeera nga abumwamulwamu. Njagala owulire ebigambo bino obubaka buno bwe tubuvaamu nkutwale ewa SG mu mbeera y'emu mu UPDF ebigambo si birungi. Kyagulanyi abasajja bongedde okubeera nga ate bamuteekako bambega abakambwe. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera nga ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya
Museveni ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tubagamba era kati press conferences zonna zitubaddeko twabagamba nti wewawa tetwagenda mu kooti naye twagala obujulizi bwaffe tubulage ensi n'abantu bategeere kyetwogerako bwe tugamba nti President Kyagulanyi ye mulonde ye mutuufu. Abantu twagala bategeere butya Byabakama n'abantu be bwe bafutyanka obuwanguzi bwabwe kitya. Kyova twabagamba nti DR forms ffe tulina nyingi nnyo in our custody. Tulinze Byabakama oyo ateekeyo DR forms zeyasinziirako okulangirira akalulu ke yalangirira. Kakati abantu bannansi bategeere amazima. Tujja bagamba polling station eno mwalonda bwe muti okusinziira ku DR form entuufu naye bano bagikyusa ne bakola kino ne kino. Era n'abantu baffe ababulijjo abalonderaawo babeere involved batubuulire amazima. Emityana ku polling station bweti ne bweti mwalonda ani? Kubanga baavayo ne bagamba 72% naye 72% nga terina backing. Etteeka liragira akakiiko k'ebyokulonda nti bw'omuba mugenda ku announcing results olina okulaba nga presidential candidates bonna n'ebibiina ebyetabye mu kalulu balina copies za DR forms zonna zonna ze mugenda kusinziirako okulangirira akalulu. Ne bwe twogerera tugenda kweza emyezi 2 tetuzifunangako. Kiraba era twabawandikira bakakyogere tubagamba twagala mutuwe copies. Etteeka ligamba nti buli polling station bwe mala kulonda bwe muti eyo DR form balina gisa balina gitimba abantu bwe balaba abantu ba bulijjo. That is what the Presidential Elections Act says. Etteeka libalagira okutimba eyo DR form. Buli omu n'abeera ng'asobola ogiraba, buli omu n'agikuba ekifaananyi, buli omu n'akola ki, naye tebakikola kubanga babagezaako okukola ki, kubba akalulu. So ebyo byonna kyova tubadde tubagamba ebbanga lyonna nga tudimandinga nti twagala kulaba DR forms ze mwasinziirako, twagala kulaba tally sheets ze mwasinziirako, bannayuganda tusobole okubalaga amazima g'ebyo ebyagenda mu maaso. Ebyo byonna byonna mu bibanja naye nammwe nga temwajjayo certificate ng'okulangirira kuwedde. Anti kubanga yali yakifere certificate yali yakifere ekisooka nakugambye nti certificate erina okubeera backed by DR forms, erina okubeera backed by tally sheets. Etteeka ligamba nti abantu bamala okulonda ku polling stations results zino zigende ku subcounty era abantu baddembe kuzigoberera ku subcounty ne bavaawo ne bagenda nazo ku district tally center. Bwe zituukaawo buli returning officer ng'amaze okuzibala alina okukuba ebifaananyi n'azisikaninga n'akwata ne tally sheet gyasinziireko okubala oba okugatta oba obululu n'azitusindikira so that abantu betusindika ku tally center eya national balina okubeerayo ng'ebifaananyi. Kati abantu baffe bali ku tally center nga babuuza Byabakama oyo era waliwo n'akatambi ke mwakwata nga mumubuuza DR form ziriwa polling station kizobala era nga tasobola kunyonyola kubanga abantu bamala okulonda presidential candidate alina okubeera nga alina watudde. Tulina okubeera ne tally center yaffe ne tulaba DR forms ezivuddeyo netukomparinga n'ezo ze baleese. Kati awo otegeerera ddala lwaki bajjako ne internet kubanga bati baagala abantu bakommunicatinge bati baagala zenna saabawandiisi nkubira omuntu waffe Karamoja mubuuze mbulira DR forms zigenze zitya obululu obuvudde ku polling station ez'enjawulo butambudde butya n'ebirala bwe bityo. So kyova olaba tugamba nti byonna bye baakola byali si bituufu era ttiimu yaffe yali ku tally center yagaana okukwata eyo certificate kubanga yali teri backed by anything. Ekyo kikyusa ki ekyobutagikwata? Ati nakugambye nti tuli mu kabanja ate mu kabanja. Mukama Kuuma Kyagulanyi ne Mr. President nkusaba weeberemu kubanga ba agents bangi abaactivatingiddwa. Ne nange mbagambye omusajja bw'agaana okulya oba okunywa ekintu kyonna oba omutwalako n'agaa nti nkwekengedde tonyiiga. Security alert esooka. Security alert eyokubiri buno obubaka njala bugende eri ba top generals ba top commanders
by indigenous generals abali mu jeri ya UPDF mwenna eno security njagala egende gye muli Nyandi Esoferi tibahabulwa abataddeko 24/7 surveillance Nyandi Esoferi abataddeko 24/7 surveillance eno agitadde mu bintu bigenda kubeera bibiri nengera mwegendereze nnyo bw'oba olijja enno ng'omanyi nti ekiwojjolo kikuwoomera nnyo ekiwojjolo ky'osanze obusanzi tokyetega oba tekikutegula Nyandi Esoferi asimbudde abakazi okuli Abanyarwanda n'Abatanzania batandika okwetega ba top generals ba top commanders mu UPDF eyo gye mutabalira gye mugendera nenga ekijjalo ky'abana abaana kijja kuketta mmwe kike mulina mu bwongo kye mugenda okukola omanyi abasajja nga siriimu mulina obuzibu temutuuka mu nsonga ezo ez'okusoma ekitabo abasajja basinga mu gw'amatu ne muyiika windows era ekiseera ekyo omukazi yabaakutegeerera kati ngenda kugagwa top general eyo ekiwojjolo tekikumalamu amagezi ne bakulyawo over kubanga Museveni yasindisa abakazi Abatanzania n'abakazi Abanyarwanda babeetege ekinavaamu agenda kukwata obatakwatanga atandika okubuuliriza n'amasimu gonna nga agalumika agenda awayo information ebinaddira gono bimanya eyo top secret kale ka top general mwenna gambye mwegendereze oba ompuliriza oba tompuliriza it's up to you. I'm just warning you. Be very careful. Museveni adeploying abakazi abagenda okukola ki abagenda okukola mujjukire ku social media kuno kuliko ba state prostitutes nga ba socialite abamu bali ku TikTok abalali ku Twitter abalali ku Instagram abalali luddawa ng'omulimu gwabwe gwa ku servicing abantu abo nabo state yebalina. The moment you make a slight mistake oyinza okuvambula mu bwensi eno oba okugenda emabuusu nga teweetegekedde kati ba top general bagambye mwebereremu eyo enkola esooka enkola ey'okubiri bwe mba nga mbadde mulina different communication gadgets zemukozesa ezimu nga smartphones ne gadgets zinayogerako recently nga zibadde teziri registered oba tezimanyiddwa ku network ya security muzabano ndinginga bukyali kubanga Museveni agenda kuyisa ekiragiro mu magye buli general yonna alina okuwaayo essimu ye ey'omu ngalo buli commander yenna alina okuwaayo essimu ye ey'omu ngalo bagikoleko forensics bamanye communication biki byadde ocommunicatinga n'abantu bukyanga akalukali katandika oba campaign zibeerawo okulonda ne kuggwa kyagenda okutuuka okufuluma baagala simu zammwe zikolako forensics kati ngenda kugamba munnange wenna gy'oli munnamagye ng'oli ku lanka ya waggulu ng'okimanyi nti muli mutima gwo enkyukakyuka ojwagala weebeereremu ekirala ekyo nkibagamba ekyokubajjako amasimu gammwe ekirala mwegendereze nnyo gye munywera gye munyumiza emboozi ne bwe munyumye nabo mwegendereze gye munywera oba munywa caayi oba kabbiya oba gye munywera amalwa gammwe oba gye mbere mu balasi nga munyumya emboozi mwegendereze nnyo emboozi ze munyumya kubanga ku bantu bataano bwe mutudde nabo kuliko ba IO babiri nga balipootinga direct wa Muhoozi oba wa Museveni ekyo nabo mukimanyi so mwegendereze nnyo emboozi ze munyumya bwe muva ku byange mujja genda kuwanga tto awo nfundikiddewo eno nyongera kukatiza information ekensimbula information. One. Sorry. Eno nyongereza kukatiza information ginafulumiza. One. Omujaasi wa UPDF Herbert Kakulu yattiddwa magye ga SFC agakulemberwa General Muhoozi Kanyarugaba. Era ne family mu ddwaliro baagigana omulabako. So tebayo muwumba tuutu yenna eyeeyita omugezi eyeefuula nti ategeera awakanya information okuggyako ng'alina gw'akolera. Nkiddamu Herbert Kunda yattiddwa magye ga SFC agakulembera Muhoozi Kanyarugaba.
tebayo omumba tutu yenna agamba nti yakyusa statement okuva ku information yafulumye. Si owning information era sinze semba ku owning information wala kugamba nti tebayo omuntu yenna omusiru akugamba nti information yafulumye nkyama. Bwolaba musiru yonna ng'avudde ogamba nti information yafulumye nkyama, manya bamusindise akole kyetuyita diffusing oba diluting the information, kubanga Museveni okutta abantu abamukuuma kiba kinafuya security yeyo yennyini. Kubanga omuntu akuuma ng'akubeera ku lusegere bw'abanga atandise okubanga abaddawa information ekwatagana ku byaba by'okutta abantu, kitegeeza nti baba kuli munda. Kati oyo avaayo n'agamba Musime tekyadde kituufu, kitegeeza bamusindise ajja agambe adilutinge, kubanga Museveni akimanyi nti kyamukubye nnyo kuba nti omu ku babadde abali ku jjere emukuuma nti yattiddwa. Kitegeeza nti yabadde adilutinga information bamusindise akole kye tuyita counter attack intelligence. Okitegedde? Gwe tomanyi kyekitegeeza public both local and international level okumanya nti omujjaase yattiddwa, state yamusse ate yabadde akuma Museveni ku lusegere. Kitegeeza nti baba kuli munda nandawe baba bagiraba. Kati mu nkola eya state gyekolamu okudifusing information bakyo bayita counter intelligence. Nti information bwefu bamanya butyo bagenda ogicounter attackinga. Kati oye navayo okwogera ekigambo nti sintuufu baba musindisa kukola counter intelligence message o counter attacking information yafulumye. Ekyo kyonjagadde nze sikyalwana biyenje kuno. Ekyo bakiyita counter intelligence abakikola government ye ino kwedefendinga so sindi video kuva kugamba information yafulumye nkyama. No, oyo automatically aba asindikiddwa kola counter intelligence. Ekyo nziramu kibagamba information yafulumye ngisimba kesira bamusse, kubanga kino kyadde kinafuya security ya Museveni to the extent nti omusajja abantu bamuli kumpi era bamuli munda. Kyokula Museveni buli wiki kati akyusa tiimu emukuuma, yataddeko n'abakazi. Ddayo tunulire nga tuli mu kampeni abali bamukuuma, ddayo tunulire kampeni nga Zuda bamukuumi, ddayo tunulire abamuliko kati bebaani. Ekigambo bakiyita counter intelligence to counter attack the intelligence which was passed. Ne basindika message nga ba counter attack ngati teyabadde ntuufu. Ekyo government yeyino kikola to dilute. Naye nga mu nkola entuufu government eba etegedde nti batuli munda nnyo to the extent omuntu okubanga yabadde ali ku mukulembeze nga yabadde yagamba ate Kyagulanyi okufuluma. Era nkugamba nti omuvubuka oyo Mukama mumuze mirembe yasavinze eggwanga lye era ajja kujjukirwa nga hero, kubanga yayise obubaka obutegeeza president nti essaawa yonna bagenda kunyiga weetoolemu ofune ekyokola ng'omuntu weetoolemu. So ekyo njagadde kikola magambe nzigumiza information gye nabawadde tebayo n'omu akola ki akukyusa obwongo.